Okay, kusema official nkwaniriza ina josinziro kubanga ate otraba ogambo otya kasubira tubulamu bulungi. Subscribing ku mukutu osoro kubiranga ate ekintu okitwala ku level endala. Ziramo kubanga kutegeeza Christmas ka shopping. Wisdom kai tugenda kubanga tu shoppingira abantu. Awo nga omuntu ali ebweru w'eggwanga dabali ebweru w'eggwanga oyagala kusanyusa muntu ku Christmas kakati ojabuzibwa sayimo ne tu shopping ebintu ne tubitwala ewo omuntu kakati yetaga shopping eyo osobola kubanga ojja mu inbox tukulage packages ezenjawulo tukola kumanya abantu abo bantu bako abantu ab'enganda zaabwe amuwereza emitwalo 2 Wisdom asuka kujjako 12 neyeyiya nakuyiyiza ku 18 nange kansabe banaye mu surprising ko tugenda mu December manyi ninga omugobe kubanga muna business peze tukola atukyazikola ngo ino muri mukaye nina gwe ate nandibadde netini namba je nayimiriza nakunyumiza akenga je najiyimiriza ba mafia kye bankola nali ndi awo munnange URA mpita nge manja milioni 8 simanya mu meka nkyogera nnyo neteri wa URA yali azze nagamba banayo yalimba kakati ngendo tuka nga bangamba nyina amaduka anakulya mu street eyi nina simanya baba le bintu nga bamanja milioni 8 mu meka awo boyina yimiriza nyingi nensoka nkola bwenti nenkebera ku computer akawala kalibwe kati nga umanyo bwala bweyo bule ngendo okulaba nga ku nationality kuli continent ndi mu Pakistani kitegeeza badira gundi ya yo Pakistan ne bakyusamu otegedde ne batekamu amanya gange ne batekamu nga bamanyi ntino ngamba sizina bakwate bakole kibansibe kati bwenkirana nga nzinga siri mu Pakistan nenje simu bikubo kawala ne kakyusa laptop kati nenkubira loya wange nanga avaye tugenda basiba omanyi bakola bankwata ukwatanga nende katereze bine ebintu leka tukole bwe tuti okukakana nga tin number deactivate nzera kasijirina tolina omanyi bali bagendera sayimo kasito tandika okwogera amazima mu government ya feno mwenarem first of all batandika okwegana nti toli wenarem era nange sagala tali mwana wa family asola kwogera family bibi nange sibagala nyonze okujja ko president Museveni yandoga sibagala nyoloza balina kalungi kyabo bitega byokka na mizimu aba bantu benarem n'atayina bitega yabifuna ani tayina bitega yabifuna ko tebalaba bonna bafuse gajure ne bana bapya baabwe babaleta mwenare mbona bali mukaba atayina bitega era kyovula ngamba nnyo abantu wobojja mwenare muwetekere ebintu nga bisatu wetekere enkokola balina okukuba enkokola kuba wali ssente naye omuntu omugagga sayimo tukuzeko n'abagagga ku kyalo nga kwegamba ojjewo tebaggwawo byakulya tebakola ki naye NRM musobola kuba mutudde abasajja ne balya pizza ne balya kinga gwe wazzeeyo yayuya nga bakutunulidde bwe bamala okulya okukkuta ne baga Wisdom twagala otugendereko e Masaka ye batwalyawo ssente mmeka kozi obedda bali otunula butunuzi obedda bali otunula beba abe NRM kale nkwaniriza ate sogenda kwa president Museveni nomanya nti no wakuyita ate president Museveni wachi naye we NRM kyemmanya ali kumpi givaamu agirekere ngena kugamba president Museveni ali kumpi kuva mu NRM ate jukira banagikuba akalubano bwe mupi ye president Katonda akyatuyambye waliwo akasubi nti akalutusobola okukalya naye ate bana abe NRM bano wanalabanga baba mupi NRM baba Museveni yaliko wa UPC UPM DP yaliko mulokolo bakati wa dini kikitegeeza asolo kyuka president Museveni goes to the winning side nagibalekera lo bantu wava mu NRM ayinza genda mu kibiina kyatandika kipya naye wabula abalabya ani asobola omusenza naye Museveni yakuba akalimi asobola okugiraawo najja na mweni UP tekisoboka bamulyawo kale nkwaniriza mutabani w'omulaalo mulese video twasimbayo okukola eri trending number 10 egenda mu views emitwalo 7 noza ekyo kiproving anti tulina ensonga kitutani w'omulaalo tugenda masula nga tumuleeta buli week mwebalenze kamba mbebaze mwenna abalaba sayima abamulaba abagoberera Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo ne bagamba nti kale Kaye Wisdom ne wankubadde kale Museveni naye alina amagezi nnyo nze NRM kankubule NRM kyafu oli waba yagala kati okuvuma kugamba NRM you know what nkubulidde ekibiina ekiri mu buyinza kantiddemu oli waba yagala okuvuma ekivuma gamba oli we NRM NRM actually ekibiina kye NRM singa bakiyita president Museveni kwa kye bayita NRM it is a liability now the name NRM is a liability the only name which is an asset in NRM is Museveni otegedde Museveni yakyatukwatiriddeko awo mwena otherwise namala agenda mu ggulu byonna ebyo byonna bikutiya bitya biggwa kyogamba future ya NRM eri mu mikono gya president Museveni let me tell you
the word NRM is a liability. Wobo yagala kumanya wobo yagala kunoonya bakondo abantu b'empisa embi abantu buli kibimpa ebibinga bisatu. That is the description of NRM. The only asset in NRM is President Museveni Kyobora n'agibalekera n'adda wali bonna abagirimu ego n'akera ku makya neyekyanga n'agamba mbalekedde ogubiina agwammwe. President Museveni n'amala agamba nti nesimbyewo nga independent. My God, teri bwe NRM asobola kulya kalulu ako. Teriyo kubanga bwe yabasembeza bafuuka bamululu okusinga ye kwegamba ye yandibadde w'omululu kwegamba ennyo naye ate kati abatulina bwati ate kati bayirawe kino kankyogere mazima kankyogere bwenti President Museveni at this level nange nakkiriza kyemanyi naye mu mutima yakkiriza he can't control the corruption and the appetite of these people of NRM. He cannot. Lwaki nga ye president w'eggwanga ng'ali in charge of the system yasobola okugamba kino kikolebwa nekyo tekikolebwa. The only thing President Museveni you can do kwata baminisita basatu abatemeko emitwe. Si butemu kwata baminisita aba basatu abatemeko emitwe. Otherwise President Museveni ng'akyalimu ebyo nankane ebya dooga ebyo. Tewali so kati obwase ate n'asset kati olaba President Museveni nti is an asset. Niate liability wezisiyitirira obulungi zisobola okugrowing okusinga asset. Otegedde kati President Museveni asobola okujulukuka n'afuuka diluted. President Museveni at any time from now you can be diluted. Olaba akakana kati Saimo kyogamba nsobola okuyimirira wano ng'abantu bandaba bali wali and I don't see mbamu siru obutamanya nti no waliwo another force gye bayita Bobi Wine. Ng'ate yo n'onooba ogamba nti Bobi Wine mbu yavumirira simanyi Besigye simanyi Bobi Wine muyimbi ebyo namujja byogera Bobi Wine muli wa bisiyaga n'ogusajja guno empuuta guno ogufaanana empuuta awenya tutandikire waliwo move ya social media babloggers b'NRM gye batandise okutambuza nga baplotrayinganga Bobi Wine nga omuli w'ebisiyaga ne batandika okutwaga ka necklace ka Babi nga akabirongi nga tuya certain society abadde worshippers ani ali behind ekintu ekyo. Saimo kankubuulire abantu abakyasinza okusamira mu Uganda be NRM nino ze tebalina biraga Bobi Wine batulaze ka necklace wano kagulu kapini ate abali b'ebisiyaga sente obobola NRM nze nkubuulira nze ndi musajja President Museveni esagala bya kisiru webizibe ensonga zibalemye ezire to encounter Bobi Wine then shut up stupid you people. You cannot wake up one day n'ogamba nti abazungu bebagira ani Bobi Wine. President, let us refresh. President Museveni wajja wano akulaga mu katabo ke yagende wa Gaddafi yamuwe mundu. Gaddafi yali muddugavu. No. He was a white person in the African continent. Kakati President Museveni yennyini n'agamba bakyogera abo amama mbabazi yali eringa ku pizza mu bazunga yakuŋŋaanya ssente. Do you copy? Mpulira. President Museveni yennyini mu video gye buli nga ssente ze twola tuzeewula mu bazungu. Kati olaba ekyennyanja ekigamba nti Bobi Wine abazungu n'akatale ke batongoze etteeso. N'akatale ssente z'abazungu loan ate bazitusonyiwa. Singa oŋŋambye nti nno ggwe Gaddafi ssente zo zejjira wali n'ozeeteekamu. Naye gwe omanyi looni gye tulina ne Uganda. Anti abantu bagamba nti obuzibu si bwa bazungu. Naye obuzibu bwa kika ky'abazungu Bobi Wine bakolagana nabo ne bakugirayo ekigizampo nti waliwo olunaku Bobi Wine bali agenze ebweru omusajja yajjanga looye ku press conference ne bakulaga nti muli wa binankani. Saimo lema kumalira budde waliwo ebintu ebimu omanyi omuntu waabu woba ogenda kugwa ng'ogudde mu nnyanja woba weetaasa osobola n'okukwata ku kisubi. Kakati aba NRM erina obuzibu. Campaign energy zitoyeeko tebalina bye bagamba. Why? Abantu abandi reasonizeeko ate naffe nga tugezaako bugeza kubanga nze bondeeta Bobi Wine ng'ali wali nange mba ngezaako bugeza kubanga akasajja kakkuba ekolaiza buli ddakiika. Otegedde abantu abandigezezzaako to encounter Bobi Wine bonna babalese tandika kutamala emirundi omulaba yenna bamulese kubanga why appetite ye NRM n'okubba batuuka n'okwebba beekubako n'enjawulo nti kati mu campaign nga zino nga tebazisobola na ku encounteringa Bobi Wine bandifunye abasajja aboogera n'abantu abakola ebiriyo. Kale wamala okukola n'ofuna ba intellectual aboogera n'ofunayo n'abalalu n'abapangulukufu nti okwata bajjo awo n'ofuna gurupu ya bajjo. Bajjo bali mu gurupu y'abalalu. Hey. Okay. Kwata bajjao, kwata full figure. Awo tuli mu group y'abalalu. Gwe weetaddewa. Kwata sipapa. Olaba ezo forces. Abo bateeka. Naye okumanya abasajja b'NRM bazibu.
bebyeko tebasobola kuwana baana abo ssente kakati dira ono gwe ngenda okuwa erinnya nzisobola muyita basajja simanyi biti oyo gwe mugamba basajja biwempe kati kwata basajja biwempe mutwala alimberimbe kuba abalimi byamanyira muwe ku kabajeti nawe kaba katono kubanga tebereza yali noono omusajja w'entinda n'asaba pickup nga Balamu gwalina mu myaka 10 yali atunda myenge walagi na sweet naye nga we batudde entinda za kedi ebizimbe bya Balamu ifo kyogamba nti Balamu mpaayo ko ku room wano nga nyanga zange nga wenkyusa yasaba pickup kati osanga yali agala pickup ya kutwalira ko bya maguzini oba mwavu otola kutuuka ne ku mmeeza y'abalangira n'osaba mukene kubanga gwe bagamba mu bwavu bwe wamwe gye wakulira nti mukene azzaamu nnyo vitamini A kyogamba wetulya blue band takola otegedde woba akulira mu bazadde bo nga baavu buli bye muli ebyekyavu bye bawaana mukene oyo mulungi nyazzaamu omusaayi ani agambe naliko wa bugembe yaŋŋamba yali anywa soda edda ng'akyabeera entinda kumakya kati ku breakfast nga ye emmere enfumbe ng'ali mu kunywa soda ne mugayi pastor ojja kulwala Dr. Sali yatugamba tosobola kulya mmere ng'onywerako soda kyava ŋŋamba oyo Dr. Sali mwana wa mugagga asomera na Germany fe soda tutanse munywa bukulu kyogamba nkole bubi kati mu bukulu Pastor Jamada lumu yagenda n'agamba ki era nendeeta ebyo bya Dr. Sali n'angamba gwe mwana wange oliddamu okwogera ebya mukene wa nalya mukene ng'akuba buloka Jamada omutegedde yagamba nalya mukene nga sisobola n'oŋŋamba nti mukene yawonya omusujja simulya kati osobola okuba mu mbeera y'ekyavu ne weekonsoolinga mu bwavu bwo ti kino kyekikola naye nga tekikola ki kakadde miteri abantu ba movement obwavu bwabaluma nnyo problemu za Museveni tuzimugamba nti naye n'akola ensobi nti bambi ayagala okusembeza abantu be because politics of Africa rotates around ethnicity kati n'asembeza abantu be n'afuna bano mikwano gy'Abaganda Abasoga bitya naye bonna agenda obbaleeta abasinga 90% nga baali baavu nnyo w'omusajja emyaka 30 tebannafuna tebakuta waliwo omwavu kakati olaba kati kangereze omanyi lwaki aba opposition bagala kaddaga n'abeena buli muntu ayagala kaddaga actually singa movement yali ng'ebintu byayo biri so balanced nga kalo kasita watugamba balance singa byali so balanced the only person who can come buli omu nakkiriza zikaddaga naye tebasobola namukkiriza okujjako muwa obutwa otegere kyenkugambye kakati nayeesembereza abantu nga baali baavu gwe wali otuuseko mu nkola amanya bw'ojja otuuke era abantu ababeera mu nkola tajjanga n'akusinikirako amannyo eri gye bava eri gye bava towulirayo owulira mpewo yeyita obanga ali oba mu nsi ki amazzi ga biddiba ente mwenyo mwonywa n'oba ne ssente okujjako okugenda kadduuka batundayo bubunanka kati labayo bobwene olaba yeyina gy'atambudde abantu abatufuga si gye bava laba butawuni bwabwe neggayaza esinga kyenjojo gayaza oba abantu bayisibe bakoze ekimala abantu bewaffe mubawananira bwerere n'abamu bebeekoledde bano abasajja abali wano boolaba baveeyo lubatu bweruti tebakuta abantu bewaffe kyenjojo gayaza tawuni esinga kyenjojo okunyirira tugende mpola basajja mivule yavudde nga tetunamuvaako nnyo n'alaga na exposing emundu ye n'alaga nti yafunye emundu soko nakugana ku basajja mivule before basajja mivule no tubadde kuki tubadde tuli ku mululu gw'abali mu NRM ng'egulemesezza abantu nga basajja mivule before basajja mivule bali mu kwogera Bobi Wine bamwogerera amatu ti abazungu point zituweddeko ab'NRM anti munange waliwo omuntu okyagambye kye reasons nti mannayo singa okwata fountain of honor n'omuwa nga alimu awagirwa abantu bagamba let's secure our future tugende tumukulembeze gwa agenda okututeekako ekikolimo ng'ekyali mu Sodom ne Gomora batuufu balimba kati kankubuulire bonna abantu ne President Museveni w'omuzza emmanju nga tewali kamera ajja kugamba mpagira abantu abo lwaki bebalina ssente olwa president mbuulira etteeka lye yali asayininze mu lujjudde lw'abantu yakola lya eryo Sodoma ne wamala oddikola ne bawa Andrew Mwenda ssente n'agenda mu kooti nga bakimanyi omanyi kye baakola kati kankubule BMP b'NRM si be basinga obungi mu parliament kati baakola bati ku olwo lwe balonda bagamba BMP b'NRM baleme kujja abasinga tebajja kati bagenda olonda okuyisa etteeka ne liyita nga bo bakimanyi nti baliyisizza one tibaliyisizza naye tebawera
kakati muzeeyi n'avayo mu kamera n'alisayininga ne bawandula mwenda ssente n'agenda mu kkooti otegedde ne balaga nti yayitawo mu bukyamu ne bagamba tetwawera singa bo baali nga tebaagala bisiyaga wali obalabyeko nga bakuŋŋaanyiza bempi b'NRM okudda mu parliament asooka olindeko otegedde bakulimba politics President Museveni waaba ayagala obuyinza asobola n'okuddira full figure n'amuteeka mu maaso ye n'ayimirira emabega otegedde ku kyengambye President Museveni ng'ayagala obuyinza asobola n'okufuna dofe n'ebbaafu kasita ebbaafu eno ebange mwongerako obululu n'agiteeka mu maaso gwe wali okirabyeko President Museveni yayimirira emabega full figure nga ye buli naku gwe bayimirira mu maaso President Museveni asobola okukola ekintu asobola okwefuula nga atayagala bisiyaga naye ng'amanya b'ebisiyaga bye bayimirizaawo gavumenti wikine ku bintu Bobi Wine byayina byonna waki bakyuzingayo ekyo anti kati bamanyi nti abantu bewano naddala aba Central bali so sensitive ku bisiyaga naye kati kankubulira ekintu kimu kati ab'NRM otegedde ki kyengambye nti mu parliament kye baakola baddamu nnamba y'NRM balina obusobozi obukuleeta etteeka erigoba abantu abo kati we balireeta baakola bati baddira ab'NRM ne batajja mu numbers kati ne baddira ab'opposition bonna baaliwo ne baliyisa kakati ne bawandula mwenda n'agenda mu kooti n'awangula ne bafuna ssente singa baali tebaagala bisiyaga wali olabyeko etteeka eryo nga balikomeza mu parliament kitegeeza abantu abakyasinza okwagala ebisiyaga be ba gavumenti si Bobi Wine ekyo kigambo kinene kyokuba ku gavumenti kati kankyogere bwendi we muba temwagala bisiyaga lwaki temuzza tteeka lya bisiyaga mu parliament they cannot bonna boolaba abo ba gavumenti abasinga ssente bazifuna mu bisiyaga kati olina obukakafuna ekigambo ky'okuba obwo ekiti ekinene naawe kansiddemu nkyogere Simon isooka olindeko teekako erinnya lyo amannya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo we muba mugamba nti Bobi Wine musiyaga timmwe temuli basiyazi era nga temubyagala lwaki temuzza tteeka lya kisiyaga mu parliament nemubigobera ddala mu Uganda bivaawo si be balina ennamba lwaki we baba baagala okuyisaawo togikwatako lwaki eyitawo ebyo babisiba ku Bobi Wine naye Bobi Wine okumanya yabakubeekolayiza tabinyega Bobi Wine yagamba si wa bintu bitalina makulu budde kubanga after time naye President Museveni omwagala ng'omuntu wadde NRM oyinza okuba olina issues nayo naye mutwala budde ne mumugambako ne mubaako amagezi ge mumuwa bw'ogamba Lubaale nga takuwuliza omukolo otya either omwokya oba omwejjako nina abantu abaleeta comments bagamba naye omwana we wakitasalira ddala najjira ddala eno ewaffe anti kati olaba President Museveni alina abantu byanaaza kati oba olwekyogero oba kiki kwegamba akunyiiza n'omutunira bwoti ng'akunyiizizza njagala obuuze ku bantu ragadi njagala obuuze Waikibenda njagala obuuze abantu be nali ntudde nako nga President Museveni waali ajja kuga nze bamanyi nti Wisdom oli munywanjaga we bagamba njagala obuuze Sophie Gombya ebigambo by'ovaamu oba mpakana naye nali mpakanye naye nga Sophie Gombya waali benkugamba we bali balamu tebafanga era ne mugamba President Museveni ku bantu abanywa enjaga tobala bali bayimbi bakazi bokka banywa enjaga naffe tunywe nange including mingi nywa naye the thing is si kunywa njaga the thing is lwaki tunywa enjaga okunywa enjaga si kibi si kyekikulu ensonga etunywesa enjaga kyekikulu kati olaba polisi yawano lwakubanga tetwasoma owa polisi yandibadde abuuza kyekireetedde bannayuganda okulwayo tinga oli n'akwata ennyondo n'alumba owa polisi alina emmondo ne lwakubanga bakutta nnyo basiba mu Serena they can't reason nowoona okwata oyo omwana akutta ennyondo nga tozzeemu ansa nti kyekitwalidde bannayuganda okukwata ennyondo nga 100 bajja zikwata one time first ask yourself kyekiviiriddeko bannayuganda okulumba ow'emmundu nga balina amayinja n'ennyondo before you answer that question nowoona okwata oyo omwana nowoona ogamba nkutte 5 n'ojja ku mawulire nanga n'ogamba tukutte abavubuka 5 tukutte mutwala ani akulimbye ebyo byogere as long as you don't answer the question lwaki bannayuganda batuuse ku leve ekwata amayinja ne balumba ow'emmundu oba tokisse kakati labayo nze wemba nalinda byeko ka miliyoni nga buli wiiki akola miliyoni 10 kakati nenda baka miliyoni nga ze kwesimba kuwa road mayor bagenda mu miliyoni 16 road mayor afuna miliyoni 3 ani akulimbye genda obuzeru kwago 3 nga tebana kujjako misoro otegedde gosolo chikiriza nti executive director gwe batalonda afuna sente okusinga road mayor bamukozi wa government ne wono sibako Bobi Wine ebisiyaga mwe muwagira ebisiyaga number 1 ebyo mubibuzebuze bali abatalya kyamisana abakula banywa chai atali wa mata ni hata mwatu bana Uganda balabafu
omanyi nti nno gye bakomye okusiba ku Bobi Wine ekisiyaga teriyo munnayuganda alumba Bobi Wine nti Bobi Wine batugambye ali ekisiyaga era biri BNRM ate n'abo abavubuka babuloga boolaba bali ku mulimu babuloga abatambula noono bebe fuulu bali ku mulimu babiwandiika naye badde noga mwana kyali omanyi kati tuli wano buli lunaku tufunayo emitwalo 22 tulina okuwandiika ebyo. Was it the right idea eya government nayo okuemployinga ba bloggers ba counter reacting n'abantu anti ba thinkers b'NRM ba real thinkers tebasobola basembesa ku mulyo ab'NRM abola abalina ssente oluusi batya abantu abagezi kati let me tell you something olaba oyo basajja biwempe basajja biwempe alina advantage nze sobola okukwata basajja biwempe ne musindika e Masaka nemuwa budget ya milioni 300 nankuŋŋanyiza abalimi n'ayogera ebintu byebyo nga wabogolenga bweti wayogera gwe tomulaba gwe ddira emmalo giteeka eno ddire neki you can't differentiate between mmale ne basajja biwempe muwe budget ya milioni 300 basajja biwempe agenda kukola ne lwakubanga ab'NRM bakopi ne basajja biwempe yakakyuko beegattako bwe batuuse mu campaign tebamuwadde mulimu naye yafunye emmundu ebyo bya kisiru gwe bagayi gwakuume wange. Every fool can get a gun. Abantu abamagezi gwayulai wane Kampala. Process eyitibwa nkufuna emmundu mu Uganda eri etya. Ate by the way, nebyo eby'emmundu ekinsasa ku basajja biwempe oyo. Yali ku kaboozi ng'avumirira abanyankole mugenda ewandegeya ku mabaala ne muddira pisto ne muzikuba ku mmeeza amaalo gammwe. Kakati bye yali ayogera byonna byabirya nze nagamba oyo omusajja afuuka bisesemye. We yasesema kati mwalya akombayo. Anti mwakomba byeyogera fetu nze ngenzo tegeera. Nze ne muganda wange Sise basajja biwempe yatuzukusanga kaboozi ng'ewaka tumala kuwuliza abo kaboozi abo abasajja bakulu abo kakati ffe tukuze bye twakula tulabayogera nti nno bannange mwabanyankole mwabambega muddire pisto ne muziteeka ku mmeeza kati bye yali ayogera tukuze tulaba ate bye yali avunaana bali ate byakola ani wamaalo asinga bali abanyankole bye yali avuma nnono bavubuka kubanga omuvubuka ng'afuuse kapiteni asobola oteeka wano ku pisto n'ogyewuliramu naye kakati basajja biwempe emyaka bajenkana ne President Museveni naye akyateeka wano pisto mbwala emyaka tosusseemu olowooza muto tatuuka ku President Museveni kankubuulire oyo omusajja mulabira bwerere gomanye w'olabanga omuntu akulidde mu nnaku bwetyo n'otuuka okukola ku radio ng'osiba mu SC n'otuuka okufaanana bwotyo kweganga gwe sikini eringa oba ya nanka kitegeeza wabonaabona nnyo kakati abo abantu abonyebonye bwe bati mwatu tebakula w'otuukira okulaga obukulu oba okuze omusajja asinga President Museveni obukulu yalwana eluweero yasulanga mu mazzi kyova olaba actually kanzene ku kino ekyenjaga olaba enjaga gye bavunana Bobi Wine ngenda tuteekawo miliyoni ezo njagala buli muwenaale mu kusandika kwoyo biwempe agamba nti Bobi Wine anywa enjaga tusooke tukebereye ne bawagira oba tebalina njaga mu politics wa Uganda abapoliticians be Uganda waliwo banywa enjaga b'omanyi teriyo omuntu yalwana luweero mu lutalo nga tanywa njaga zimanyi kasiri eggwanga yafa teriyo nze nyina abantu basukka mu bana abaali mu lutalo nga banywa enjaga gwe omanyi kye bayita okusula bakiyita batya mumpewo wansi mu mikutu mu myala wetaaga okubaako kyonywa ekikuba wongamba mama mba bazimpulira ani gondetera njagala taddewo miliyoni 5 bwe mba mugamba nti Bobi Wine munywa njaga njagala oyo biwempe akyogera aleete ne bawagira tubakebere nze nsasula ez'okukebera ne5 bazirye oba tebaliimu kanjaga ani enjaga ejjayo ne simigo najja ku gundi njaga yennyini natandika okwogera ebitaliiyo nti we are going to shoot you njaga gye banywa mu buvubuka kati ekomawo ku mutwe n'enviri zeeruse njaga yebaliko enjaga wotogerera omuntu ate kati Bobi Wine gyanywa nnongoosemu ya Netherland gyanywa naye ng'okkiriza nti anywa oba yanywa teriiyo muntu atalina gundi background yembi naffe tuyina nze nsobola okuba siina yanjaga nga nyina y'abaka naye ku karakita kati kankubuulire ku bantu abatufuga n'abo babiwempe bw'oba sseno n'oteeka no Bobi Wine bonna abasinga karakita wozze no Bobi Wine gwe bagamba nti munyi wanjaga muli wa bisiyaga n'oteeka biwempe eno ne bawagira Bobi Wine abakuba mu character wise kyova olaba bagamba I defeat you economically
I defeat you educationally, I defeat you financially. Why? Lwaki nzikiriza wadde mpagira President Museveni ti ku myaka 3 ku myaka 25 Bobi Wine yali miliyoniya gwe bowagira ku myaka 25 bali luddawa bali tebalina wadde ente n'emu naye kaye weulindako mmalayo kino Bobi Wine yali eno kati katutandika ku luyimba lwe ku myaka 25 myaka 28 ku myaka 28 njagala bonna abali eno ombuulire oba balina ku maka wova muno yalina amaka embalala bo wali owuliddeko nti balina amaka basajja biwempe yalina era akyabeera waabwe magere Bobi Wine ku myaka gy'alina alina mansion talina nnyumba alina mansion susanya tosudia nnyo kusukkawo kale katuse ku myaka 25 ku myaka 25 Bobi Wine yali afuga Escalade bano tekuliko yalina kagaali waabwe anti generation zikyuka uliriza anti kakati tulese bugaali bano bowagira nze oyagala ni let me tell you tebaagala kwogera ku bwavu bwabwe to inspire people nowoleeta president nowoleeta ani Bobi Wine ku myaka 25 yali afuga Escalade mwe ku myaka 25 ewa mwe temalina kagaali anti boy bali mu 25 mu jensa mfite ka sente zaali ntono tobola mbatadde ku level ya bugaali gwe tusoma butabo bwabwe omanyi obwavu bwe baaliko eno saidi tekwali alina kati kale kati Escalade Bobi Wine kati ku myaka gyensanvu ye gaali tebalina kagaali aha ku myaka 25 Bobi Wine yali amaze ozimba bano baali bakyabeera waabwe kyovola bagenda mu nsiko teri agamba nendeka amaka gange yomu yava waabwe Bobi Wine ku myaka 25 awo omuntu agenda okugambira nti Bobi Wine akulidde mu mulembe omulungi gwa President Museveni ng'ebintu weebiri Saimo njagala obenga abaganda betwakula twegomba kubako tubalira obugunjufu ku mulembe gwakulidde nga weegulite ku mulembe guno tekuli baavu kati kudde kuguli ku mulembe guli jajja wange yali medical doctor ng'ava Bungereza teyagenda ku skala ku mulembe gwonenya ku bana abatufuga wava munno eri atandise okutuusa benzi mu Uganda ku mulembe gwoyogerako Sebana Kizito mu Gyenkaaga baali bavuga muvuge kale oyo mufu Magi Kigozi maama wa Navio agamba baali batwala mutwale ku ssomero mu mmotoka ku mulembe gwogamba bali buli mulembe kubeerako abagezi kyovola baleme twewanirako obwavu n'obukopi abamu baganya obuvaamu kyovola neebaa ne ssente nnyingi balemye ozita kati Bobi Wine bwagamba I defeat you financially kiriza nti ku mulembe gwammwe kikye mwalina otegedde gwe kyenkugamba kakati oyogere kubanga obutawo bwawe bwetusoma ku mulembe ogwo Egyenkaaga wava muno yalina fa ennyumba yeesooka embalala gwe walina ki ku mulembe Egyenkaaga wava muno yasooka okukola dry clean embalala ate ne mugimugobyalwa tribal anti yayinza okugamba nti mu mulembe gwabwe we baakulira enkulaakulana yali eri mu mawanga gamu nga bo tebaafuna mukisa omuganda agenze ewammwe n'akola dry clean omuganda yali afuzeeko omuganda ebiseera ebyo ani agambye gwe Mutesa yali afuzeeko Mutesa muveeko kyenjagala okugamba muleme kwekwasa mirembe Bobi Wine ku mulembe gwammwe bwe tugamba nti yali avuga Escalade ku myaka 25 myaka 23 yali avuga Escalade gwatise wammwe wandwadde ofuga kagaali kikyengezaako okugamba baleme kwefuula bakitalo mufuuse bakitalo lwakubanga mufunye ssente na buyinza osegedde let me tell you lwaki ffe abamu tukyalemedde ku President Museveni tyakyalimu ak'obuntu ensi y'obuntu etya nti bebe fulu ng'ateeka ebyekisiru ku internet President Museveni bye yandiwagidde naye tabiwagira lumu okuwagira kwa mirundi ebiri okuwagira wali okuva eno gamba kaye namba onizo byogera mikola ki mbikiririzaamu ne waliwo kaye okwogera byogera ngambira bibi ne sibivumirira nawo mbambi wagidde andi akati President Museveni situation gyalimu osobola okusanga ne post ya bebe fulu teyagirabye kubanga gw'omanyi buli kiro nti asula kati yeraliikirira osobola n'omugamba nti konyaze nalowooza Bobi Wine yazze President Museveni solo konyi wuyo naga ayina abayambi abasobola omugamba nti naye omuzzukulu ayina kyakola ekitali kirungi abayambi kati waliwo amannya kati kankubuulire olaba ffe betwogera gavumenti ezitegereka bandi badde bakwatanga Gashumba bakwata ba Wisdom Kaye batamale mirundi mpayo abantu abo osobola n'okukwata oyo omwana wa Tamale mirundi junior waliwo abo abantu nga they are not bye boogera wadde abenaremu abategeera batukuira amasimu nagamba webale bandi badde batukuŋŋaanya ne bajja ne bagamba what is the problem kite tulina okukola Kagame kyakola Kagame
gwe bavuma abanyarwanda nalwekana akasajja akali mu myaka gy'akawungezi kayisima n'obulevu akondoozo batugenda kakola olunaku olulala ak'obulevu nga kagamba yitungo nti nno omutuusa ono akasajja akasiru ke bagoba mu episode ey'okubiri nga tuli ku Kwale akonsooke nkakutule ne Sweden gye kaali gye baakagoba n'emisango tekasobola nakudda nayo ogamba otya nti no babi omuyita omutuusi let me tell you bovuma abatuusi ewaabwe eggwanga lyabwe balizimbye nga baava wano ne bayingira Rwanda nga tewaliwo kiriyo okumanya abantu bawana batufuga abasinga basiru Kagame wazimbye eggwanga lye ne lisukkuluma omanyi kye bagamba kati Rwanda nsi ntono Gaddafi wazimba eggwanga lye nti Gaddafi alina amafuta kakati banaye okay kale mwe mutulageewo nti no ekyenjojjo oba muddire Rwanda yenkana ki yenkana nga jjinja katubala jjinja Western region kale katubala Western region kiki mukozeeyo ekyenjawulo batulage akatundu mu Uganda bakulakulanyiza Rwanda tujikube mu Western region mutugambe nti mulaba amakulu omanyi bagenda okwekwasa twadde tulwanyisa konyi kakati nga tumaliriza kitegeeza bwekiti bemuvuma abatuusi ba Kagame bagezi nnyo n'obasinga n'aka kasajja akalinga pusi nti ewaabwe akasajja kalinga pusi gwe tokalaba ate pusi gino emiyaayu kayisima yisima pusi muyaayu gino emiyaayu kubanga wogamba babi nti mutuusi kale katukkirize nti bajjajjabe baali batuusi naye bakusinga amagezi kubanga bazimbye ensi yaabwe ate nga baava wano mu 94 ne bazimba ewaabwe kakati okimanyi nti no Rwanda ye case study ya development mu Eastern Central Africa buli ayagala ebyenkulakulana agenda ku mafuta egula amasanyalaze ewaabwe ne bagatunda ku sente entono okimanyi nti tutunda amasanyalaze e Rwanda ne Kenya naye unity ye Uganda weba ya siringi katugaye 1200 e Rwanda siringi 5 anti kati wabeerawo bannanyini baago ababbi let me tell you Simon okimanyi nti tubadde mu COVID nga amafuta gagudde mu nsi yonna naye nga Uganda gasigaddeyo ku 10 lwansonga baageeguza katumaliza approach ya campaign kati ziri ensi eza Kagame kubanga tebeeguza bintu ebyo amafuta we gagwa state egassa wano kubanga amafuta galina nanyini waago ate ekinsasa n'abanyankole be mugamba nabo balumwa kyekimu kano kakundika abantu nabo bagaguza bbeeyi amafuta gagwa 1 barrel ngeya $1 omanyi gwe barrel kisitegeeza ngegula $1 mu Kenya ne gagwa Rwanda ne gagwa Tanzania Uganda nga ga 10 oba Uganda bakubeera landed country atenga ne Rwanda gagudde ati bebekwasa Bobi Wine chovola bayabafukira kagatanda I'm very happy for him tumalirize atali akalulu ne miteri Simon nali wano nenkugamba nti if singamba the president wa Uganda Bobi Wine the only solution mu bakalulu so Bobi Wine no njagala tukole episode kulambulire ebifo Bobi Wine byalambuddemu ekyenjo gye bamusindise kilomita aga katumulinda mali Western Uganda tujja tugirambulule naye olabe nti ne Besigye teyafunanga abantu bwe bati Besigye yakomanga mu mbalala okimanyi gwe kati kamba bireko okimanyi nti no Bobi Wine bamuganya okugenda mu mbalala kubayo lukungana genayo tasobola why mwatugamba mulina obuwagizi Bobi Wine gwe muvube anti no wakacyankala n'acyankalanya bucyankala jana abayaye be abaluwa Bobi Wine tatambula n'abantu gwatambula n'abantu osooka kusindikayo babebe fulu ne bagenda ababebe fulu abagana nono omukazi abadde olubuto akyali olubuto fulufiga asiiba wano naddeeno n'alwanira ab'NRM we babadde bagaba na ssente baleese bebe fulu atalina nakyakola tumalirize approach ya campaign entufu yandibadde kinga ovudde ey'okuddugaza Bobi Wine omuyita omuli w'ebisiyaga omuvuyita omunyu w'enjaga approach ya campaign entufu yandibadde ki ebyabasajja bye tujja binonyeza episode endala approach ya campaign yandibadde ki tumalirize ensonga tuleme kugikonako bukonyi approach ya campaign kyogamba engeri campaign wezandibadde let me tell you toyina muntu gw'olimba right now nowooba ofootya Simon olaba Bobi Wine gyagenze mu Eastern singa abasajja bano baali bategeera lwansonga ffe baagaana tuyita Diana Atwine yandize n'alaga nti abantu 1000 bakwatiddwa COVID teriyo n'ogu afa yafa COVID si wakana nti COVID taliyo gyali abantu bafa
era ekyo kigumize covid gyali eratta abantu naye weeba nti nno mu America gyasinga okutta abantu bakuba open campaign gwe wano ng'olina ekikubo everyday balina abantu half a million eyo covid taliyo mu kikubo tewali tetufunanga asiigiddwa covid abeera wali Bobi Wine mubenaale mutabeerayo mutuyana nnyo muba muwogana mwogera nnyo amalusu so risks za covid ziba nnyingi ate kati Bobi Wine yetawoganya malusu tribe zaffe buli wayogera kyobola nti oluusi n'esima amalusu gagweri fe tusinga okukanyuga amalusu kubanga kati wekiba kya malusu nti ayita mu malusu ife fe tusinga okwogeza amalusu fe tulina bakataala n'olaba ng'azina t-shirt n'abuuka ne beekuba t-shirt byebyo Bobi Wine zino kampeni zigenda tuswaza nnyo lwa nsonga ti n'owoomubba akalulu n'owoomukuba n'omusiba the world now knows nti alina amaanyi kyenneebaza ku Bobi Wine ne bamugamba nti alina empeta mu matu simanyi bitya he doesn't comment because yaleka ebyekisiru n'abirekera NRM babloga be wagambye tebalina nsonga ze baleeta kati bajja namukebera ndabo yabagamba ayambala ndabo ya kikazi Bobi Wine asobola okuwanga mukyala wa mwagala nnyo nayambala ku nnika ye olunaku bagabanye onayambala ku bokisa yo nayambala ku kale ate laavu yaabo kubaka kati Bobi Wine kati kankubuulire gwe tomanyi Bobi Wine Bobi Wine yawasa mukazi we ng'akakaana kato konna kalimbooko nga kakyali nga wokalaba virgin no linako kali Simon linako kali kangwambe kale tekaali virgin naye mwebo tetugerekwa tetumanyi anti wuliriza anti kakati gwolabayo kati kankubuulire eki no leeta fact kati kankubuulireyo mwaba Simon mwabakyala mubagize mva ku baana abalokole kati eddiini y'abalokole esiriwadde nnyo naye kati kankubulire abo abaana bayitunga abaakulya mu maka gaba mungu mwema obwo bulokole bwennyini obuli stonch ng'omwana afumbirwa n'embuzi ye oyo mwana oyo babbi ava mu maka g'abalokole strong taata we oba Reverend oba bitya naye ava mu maka g'abalokole strong mwabammwe bwe muwasizza bakuubyeganye kyova olaba kati olaba bebe fool talina nabamuyambako otegedde kwa kati olya osobola okusanga abandi muyambye bali mu kunyiga biwundu gye basookera bakwabula kakati ono kyobola Bobi Wine n'ensobi gye yandikoze mukyala wa mugamba no it's not done that way first of all omukazi ava mu maka ga ddiini ategeera arizoninga let me tell you Simon until mwe bantu mwe ne mufuna ensonga ez'amaanyi campaign kirizagana tugenda kuyingirawo December awo nga tuli makati zipuke open kwa kati Bobi Wine akulaze nti mwamukutte ne mumuta bwagende Kasese agenzi simenye Kasese bamutadde bamuganye nokwogera ku radio Kasese bamuganye anti munnaye kati abayo osasira ba radio zeeyo one ziba za NRM tuziba za abantu bakola mu government ya President Museveni nti agamba why omwana ne wabampadde milioni 10 ngenda kumenya omukwano gwange gwe nina ne government obwo bwe butiitizi kyovola ne mukasese tebamukiriza kujja mukasese mu town nagamba Simon kankiddemu tebakulimbanga ne woleeta semwogerere ne woleeta Besigye ne woleeta goyagala tewaliwo opposition leader yali abaddewo okujjako Bobi Wine bali bonna baali batulimba tandikirawo olutweddako